Omuwala agambibwa okubeera mbu yakakibwa taata we akaboozi ak'ekikulu ali nera nga ssaawa zino eno yatwaliddwa ku alimanda ng'omusango gweyongera okubeera nga gwekkaanyizibwa. Omuwala avuddeyo okubeera nga yeetondera eggwanga n'abantu ng'agamba mbu yakakibwa bukakibwa okubeera nga ayogera ebigambo ebyo bye yayogera. Bizze bitya? Okusinziira ku story gye nsembyeyo okubeera nga nkupuleyingira n'akatambi ka chairman ke yabadde ng'ayogerezegana ne Ajati eyavuddeyo okubeera nga akakasa ensonga ya bbaawe okubeera nga yeekaka ku muwala we, mwana wattu ebintu bineno byandibaamu olukwe oba enkyukakyuka. However, ekigambo kya taata okubeera nga akutte muwala we kigambo kinene, naye babeera bakikuwaayiriza kibeera kizibu nnyo okukiprovinga mbu ddala kituufu tewakikoze kubanga kigambo kinene. Waliwo omuntu wakuwaayiriza nti wabbye essimu, oli nakuwaayiriza nti oba wabbye ya tayimu nti aba MTN ne gundi eno Airtel bannanga abantu. So omuntu kyangu nnyo okuwaayiriza mbu wabbye kino oba wabbye kino, naye omuntu okuwaayiriza nti naye wakutte muwala wo nsonga ebeera nnene nnyo nnyini ddala. So omuwala avuddeyo okubeera nga ategeeza abantu mbu balina obutakkaanya taata ne maama, Ayaji ne Ajati balina obutakkaanya. So Ajati n'ayitira muwala we okubeera nga amukaka. Omuwala yagambye munira Ajati yankaka, maama we yamukaka okubeera nga ayongerezaamu kaamulali oba omunnyo mu bbwe eryaliwo wakati wa Aji ne Ajati, era ng'ebigambo bye yamugamba okubeera nga ayogera kwe kuvaayo mu lwatu mbu ayogere ti taata we yamukaka akaboozi oba yamukaka ng'omukwano omulundi ogutali gumu egitali ebiri. Kati okusinziira munira olwedde omusajja yakwatiddwa dda nera ng'ali ku alimanda. Story eno ngenda making sure mbu ngifollowinga up okuva wa gye yatandikidde paka wa gye bigenda okubeera nga bikomekerera wanino ku SMX Media. Gwe kyonna okukola subscribing nga notification bell nzikiriza nkutegeeze ku Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku n'embeera embi mw'oli mu kubeera ng'oyita, naddala ggwe ali ebweru nga visa egaanye onoonyeza omulimu gugaanye empapula zikutawaanya sente zikuyita myagaana gyangalo otawanyizibwa ensonga z'omukwano. Sheyi Ssebugwawo azze okubeera nga akutaasa ennaku eyo ng'akulombera edduwa. Mukubireko ku enamba y'essimu tojja kubeera nga wejjusa.